Gerera ebintu ebya Cephco ebyewaka motoka batandise birwanira oluvanyuma lw'okubanga bamusindise mu komera eruzira kutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 naye family already etandise okubanga eyombera ebintu bino mu mbeeremu omusana gukubemu mu mbeeremu obw'enjawulo so kati olutalo lw'olaba wano Cephco family erwanira bintu bye essaawa eno ndowooza olaba kiki negenda zikira n'omuliro teguwedde You go there. Oh mama yayigiriza omwana fulufiga gwebuuza kawalako Simon gwebuuza muwala wo omuto fulufiga yani amazima ga Katonda agenda kugamba fulufiga omukazi gwemanyi omuvumi ku social media obuze muwala wo Cephco yani Cephco y'omulenzi eyayigira ku fulufiga okuvuma ku fulufiga asiba omuntu mubiregete n'omulamuzi mumulage ku video za fulufiga Mulaza mujja koma okuvuma kali ndoza okay basubizira lulina kulunga fulufiga bajja musabonyinga Kotti yemu yemachi yatanyemo amazima gagatero nga kesi esinzira mu bantu bazaavu obo yakala yasola mubona tamo oyo senya Kaliye kale yembera agende yalo yenini yagodele na bisu yirimu yo don't talk ah Mukyala Cephco wuno baagala kutwala byabugaga bya mwami ebisumuzo nzembi yina oyina ebigwa ebisumuzo nyina ebisumuzo kati nze kyenjagala kiri kimu mama atanyuza nyina ebisumuzo
zaba bana oli wa family oli wa TikTok bana bange ono si wa TikTok wa family ono wa family gwine ebisumuzo bye waka nze nyine ebisumuzo bye waka okay kati mbadde mwagala cyane no ebisumuzo the problem was twina tula butuzi bana nabagambi sina gwe mpa bisumuzo kitu njagala Cephco ansomere kyono gwobo ebisumuzo byange Cephco mulala ayogira simulalu so gundi submission ebadde kya ku kyebisumuzo kuba TikTok bagamba nti sima agobye family abana balina ebigambo aba TikTok bakosezza omwana ensobi you guys eggulo ku poliisi omwana gwe yawa essimu nga bamukutte twamugyeko essimu ne tungaleeta essimu ya munno n'agigane ogikebera nga gwe baatelesezza amazima nze sirimba ng'ataddemu layini ne bagimuggyako n'asigaza layini ne bagitwala kati olunaku lw'eggulo twasazeewo tugende byebyo olwaleero omusango waliwo stories tuze tukole kati ennaku olwaleero kuva lwakwata mwana mulenzi n'olwaleero ku makyamba waddeko kati tuli ku yandibadde climax yandibadde olunaku olwaleero omwana mulenzi Cephco kubanga aleeteddwa mu kooti misango ki gimuvunaanyizibwa ono wendi ndi ne kanso akulembeddwamu okuwulira omusango gwa full figure era nga ye kanso we omwami ono tera omusanga mu bintu ebyenjawulo naye olunaku olwaleero musanze wano omusango guno gugenze gutya era guhandolingiddwa gutona kulale mu kooti webali nnyo ssebo amannya gange nze Robert Lutalo nga ndi munnamateeka nkolera wansi w'ekitongole kya Ergon Advocates tuli wano ku nsonga za kiranti waffe mukyala Fulufiga oba Nakangubi Jennifer nga alina ensonga ze yawawaabira omwami omu ayitibwa Fred Kigundu obanga olumu ayitibwa yeeyita Cephco nga n'ensonga ezo zeekuusa ku kulebula kiranti waffe nga omwami Cephco akozesa emikutu gimugatta bantu egya social media ne internet Facebook TikTok WhatsApp nga alebula avuma kiranti waffe ebigambo ebyenjawulo mu butambi obuze butambuzibwa oba busaasanyizibwa ku mikutu gya social media ngavuma kiranti waffe ebigambo ebibi ebitayisibwa mukamwa kiranti waffe bwe kyamususeeko mukyala Fulufiga n'atuukirira ensonga zino tuzireeta mb'obuyinza oh my god sorry ensonga zino tuzireeta mb'obuyinza oba ab'amateeka era wetwogerera ensonga zino we zituuse olwaleero Cephco aleeteddwa mu mbuga z'amateeka wano Kotti e Makindye n'asomerwa emisango gibadde 3 omusango ogusooka gwe gwa criminal libel oba okulebula criminal defamation okulebula omuntu mu ngeri emenya amateeka omusango gw'okubiri gwe gwa cyber harassment nti okukyojjanya omuntu ng'okozesa emikutu gimugatta abantu oba internet n'okyojjanya omuntu okumumalako emirembe gye omusango ogwokusatu gwe gwa offensive communication ng'omusango ogwo gukwataganya n'okuweereza omuntu obubaka ng'okozesa emikutu gimigatta abantu naye nga obubaka obwo tebulina kigendererwa kirungi naye nga bugendereddwamu okunyiiza omuntu oyo oba omulebula oba omuvuma n'omumalako emirembe gye emisango egyo 3 bwe kisomeddwa Cephco agyegaanye era bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda e Luzira bwekyo bwe kibadde olwaleero tusuubira kudda ddi Kotti etadde olunaku olwa nga 10 omwezi guno Cephco lwaweereddwa okuteekamu okweyimirira kwe naye kyenjagala abantu bamanye nti okweyimirira okwo tujja kuwakanya kubanga abaana basuusizza nnyo naddala abaana abato ab'omulembe guno basuusizza nnyo okumenya amateeka ago era amateeka bakozesa bubi nnyo emikutu gimugatta bantu so n'olwekyo ffe omusango guno gwa kiranti waffe twagulabyemu ng'omukisa okusomesa eggwanga naddala abaana abato abettanira emikutu gimugatta abantu ne internet basobole okuyiga ti emikutu egyo balina ogikozesa bulungi tweyanze lwakadde kwotuwadde katukomewo katusubire tunaabirawo ku lunaku olwo tunaatukomyewo sure social media mwazikula byakuzanyisa mudda kubanza mutandika okwogera ebintu ebitaliyo twepulire mu kamiti ate tekikomye ku oyo bajja kgenda bapikinga buli muntu mulemeddwa okumanya omugaso gwa social media ndowooza mwasomamu bagenda bafolowinga buli muntu
Sula genda ali kugenda kwa